Jajja ndudde banga ddene by the way banga ddene kubanga senga wange atakimanyi yenna oyadda mu kuyomba n'agamba nti jajja muwa vibe chaka mukozesa bukozesa oyo senga wange owaddala by the way lwali lunaku lumu najja ku mulimu w'enkolera mu kujja ku mulimu w'enkolera boyi nendaba nga alabisa nnyo nga vibe weeri nga boyi wantuukako nga alabisa atandika kwekyanga azina obuzina nemugamba gwedde mu storage senga gogamba gwedde mu storage zo demu wange mwana Jajja oli demu ye nnyo namaanyi demu amanyi kitegeeza mukyala wange kitegeeza ki mukyala wange oli maali ye plani zembala eleza jajja mwe nabali mu city agenda kujja acyankalanye Kampala agenda kujja acyankalanye Kampala sawa yonna tuwandika tuyina abaana abazina obuzinyi boyi eno kulu ya amaanyi kitegeeza oyina ekibiina ekigatta wamba nabitono abenjawo nina ekibiina kigatta okuva ku comedian abayimbi n'abazinyi bakita Kabutto Nation Uganda kisangibwawo boyi nze kibiina wobeera wekiba wembeera wekiba kiina kito toyina base nti oli waba ayagadde Kabutto Nation mbasanga wa boyi nkolinga bukolinzi boyi yesinga gwe kyomanya Kabutto Nation Uganda yekyasinze mu district ye Kasanda right respect papa webale kutumbula bitone bye Kasanda 5 boyi waffe nnyo muganda wange era mukwatagana mpola tatumuyinako buzibe nkona kona ngamba Kabutto kye kiganyi e Kampala batero kwambala ku bumini obukomane n'obupale tewali tebasembera wange olino yingiza gomesi no kuyitonda bati ndi mu gomesi nyirira Export TV to the world. abakadde bafa abalungi tubalamusiza mwebale kwekumira ku channel yaffe mwebalege amanyi omwana soda mbeera ne abe aba Elushadai batambuza akasento ketoloza enseno yonna mubetanire wansaawo ba unboxing bakujire sente zo yonna gye banazijja bazitwale yonna gy'obooza agadde zigende ku miwendo emisaamusaamu olwaleero nga twagambye abalabe party yaffe yasoose tuli Kasanda n'omukulu Jajja waliwo erinnya obwedda lyayogera Kabuto seeka assalamu alaikum wa alaikum salam agamba ki naye papa toswadde kuddamu salaamu nga toli musiraamu papa ndi musiraamu sebo oli musiraamu yes sebo nsanso okusanga yaye andikiriya papa agamba ki naye obulamu bugamba mwana obulamu bulikiriya papa abantu abo babulira amannya go yo bampita Kabutto Nation Uganda anti ku TikTok Kabutto versus Jajja mulo Kabuto yo Jajja ono okwatagana naye ddi Jajja ndudde banga ddene by the way banga ddene kubanga senga wange atakimanyi yenna oyadda mu kuyomba n'agamba nti Jajja muwa vibe chaka mukozesa bukozesa oyo senga wange owaddala kangambe owaddala ya kati go wena abadagamba nti Kabutto Jajja muyeya buyeya no ndi kuwachika papa ya man amanya gagaddango gajjeko aga Kabuto gwana sema kwa Rashid oli wa Lugave ya ndi wa Lugave papa ataine erya Kabuto olijjawo otandika okweyita Kabuto anti bwofunamu olina okubeera Kabuto anti bwofunamu kireza akajjamu ekali papa si nnyo naye nga boye nange ndabisa nange neeragamu papa Jajja akasente mwakali akomulenzi akomulenzi omuto tujja kayiyo Kabuto obadde okyalugamba Jajja omuzuula muddi nti asobola okuba TikTok Jajja we muzuulira mutasobola okuba TikTok na kuva buto nga mulaba nga mukazi musanyufu naye nga boy nange nga sijja kulima nga sinafuna kirowoozo nti TikTok esobola okujjayo Jajja obasenga wange muyita abasenga wange n'abaneka Jajja nga simanyi nti oba nsobola okumujjayo ku TikTok by the way lwali lunaku lumu najja ku mulimu w'enkolera mu kujja ku mulimu w'enkolera boyi nendaba nga alabisa nnyo nga vibe weeri nga boyi wantuukako nga alabisa atandika kwekyanga azina obuzina nemugamba gwedde mu storage senga gogamba gwedde mu storage zo demu wange mwana Jajja oli demu ye nnyo namaanyi demu amanyi kitegeeza mukyala wange kitegeeza ki mukyala wange oli maali ye omanyi bwe tubeera eno mu lulimi lwaffe nze nasawo ne mugamba nkubuulire sigenda kuyita senga wange ebya senga nja bikuyita nga tuli mu fukika newano eno ku mulimu oba maali yange kubanza nze byonna nakkiriza
Iye alina kunzikirizamu. Kati awo ntandika ndaba nga vibe agikola ntandika okikuba boy. Ndaba nga abikola ningamba kati Jajja kansalewo muwanike muwe vibe ngeri kumanyi. Ntandika omuwanika mpola naye boy mwena bakyali baffe abatwagala respect boy mwabasinga mwebale kuwa Jajja vibe yakikubye boy. Nawe bale muberera mullo kuba munange tebatira waliwo abali bangamba Jajja alaka kyamu nakachwiri akatini kati gwanka kasandi Jajja alikwala walawe omukadde oyo anywa amazzi gegamukuba 5 oyo omukadde wa amazzi Jajja ka spice kakubalula bulungi nesinywa bukantu konna okujja kamazzi ne soda yakabe bikuba tolinga kyali wange omukunja atasera sinywa kenge konna akasera akatonkanywa akanana singa kabisi kankawati nkakoleki bwe kakula nkalye bwo kakamula ne kakula aha ne kateka musukali ne kakula gwe nkanywerawo ne kafuka enke nkanywerawo ne kafuka enke nedda Kabutto soko tunyumize challenge zosanga mukubezawo Jajja mu bulamu bwa TikTok. Challenge zensanga boy ekituufu nange nganzo omuvubuka by the way sijagamba kituufu ninamu angambe ninamu obusente okusobola okumbeezaawo naye kati buno obudde okuba natandika okwasaganya ekintu kino ne family yamuta ne family kuba balabanga nasozanya TikTok bamanyi ku TikTok kuliko sente by the way kati ne family yamuvaamu nensigala nga nze mama nze taata nze buli kimu kuba by the way kati nze byonna ne wemba siyina fazali newola ndabe nga mbeezaawo mukadde oyo kitegeera ye challenge gyenfunye ku TikTok nti bamanyi tufuna naye nga ate tetukola ki tetufuna kitegeera tubeerawo kulabisa kitegeera kati boy gwalina okulabirira Jajja gwalina okwerabira oyina family oyina omukyala biki boy obulamu bwempitamu bwebwe muganda wange challenge ensinza ofuna ku TikTok bamanyi tufuna sente naye nga tekuli 5 abayimbi tebatira kuyisaamu ko gaali kubeera lwe mukuba challenge ne zibukuta ne ngamba Jajja ne Kabutto boy abayimbi bampisaamu eggaali laba moyi mwena abayimba abampazi challenge abampa emirimu respect boy kitegeera mwena muli bakabi era obusente bwe bampa bwe bulabirira mukadde oyo boy era sikola luyimba nga tewali tofaali era tofaali welibeerawo era musomeramu ne mugamba boy batuleetedde akajja naye labisa tulabe nga naffe tugenda mu maaso n'alabisa ne muwa akasente ke ne yeebeereramu boy wange nteekateeka kizoolina eri Jajja kuba kaakati brand egenda ekula olina okuba nga obala ekiddako plan kizoobala eza Jajja plan zembala era eza Jajja mwenna abali mu city agenda kujja acyankalanye Kampala agenda kujja acyankalanye Kampala sawa yonna ate ngenda kuba nkukonako 5 olaba wa amaanyi ng'ali Kasanda kuba mwaka faananyi ng'ali mu kibuga Kampala gusoko mulabe ng'ali ku luguudo lw'enfuufu nati wanayingira eri ewali olwa bulaka agenda labisa era gwe ayinza n'okutuuka e Kampala ayambadde empale n'agijamu n'agiteeka ku mutwe okumanya agenda labisa Kabutto otandisa ate tukanga si kukanga yaliko boyinze oba wakana oba towakana gwe kyomanya Jajja yaliko okitegeera agenda labisa bamulinde Kampala ng'ogyeko Jajja gwe nga gwe omuntu bintu kyebirala by'osobola okukola ebyokusa ku entertainment boy kati nze kangambeko ekintu kimu 5 tuli balwayita muwandiika tuwandiika ennyimba tuyimba mwaba awandiise Born in Africa omwana yakikubye wuyo omukadde yalukube yampise nangamba Kabutto leeta Kenzo yangambye leeta Kenzo yalabye bebe kulu nga yaluddamu okiwulira waliwo n'omuyaya omulala yaluddamu nekibanda yaluperformingako live ku stage okitegeera hane kibanda yalukubamu n'agamba kati nteeka nduteke mwana wange musuuzi ow'e Masaka n'amulabisa naye yamuyisa mweka challenge akalala nga babakubye nnyo batukubye emipiira peni teyaweze oba omuyimbi yajabuluze ekintu abike eyamutendesa okuyimba oluyimba Jajja yatamuwadde kyalina kukola oba producer yatugize kuba bagamba ekintu kuba nina kyali waffe bamuyita Ismail Axis yagambye Kenzo yayazinye oluyimba bwenjogera okwazina gw'okutegeera boy kakati kibadde kinafuyamu omuwandiisi gwe kyobamanyi omuwandiisi w'amaanyi ne kati studio gye yalututte gye tutakola ki gye tutamanyi ife ngaffe twakoze olwaffe ogwaffe omulimu ne tuwandiika
ne kati kyetategere kye kintu kimu oluyimba tutte mu studio ki dibamuweredde amajani naye nga boy gwe omanya nti omuwandiisi wa kabitu tuwandiika tuyina abaana abazina obuzinyi boy eno kulu ya amaanyi kitegeeza oyina ekibiina ekigatta wamba nabitona abenjawo nina ekibiina kigatta okuva ku comedian abayimbi n'abazinyi bakita Kabutto Nation Uganda kisangibwawo boy nze kibiina wobeera wekiba wembeera wekiba kiina kito toyina base nti oli waba ayagadde Kabutto Nation mbasanga wa boy nkoolinga bukoolinzi enamba zibawo wali ku account tuongere wano tuli ku YouTube enamba ya Kabutto Nation versus Jajja eri 0707955826 tukoneko tulabise lwaki ne badansa tobaleta mu kibuga kuba ndabye abaana bangi mu kibuga abayipas mwe muli kapiripiti abaana ba ghetto kids abaana bangi bakuba omuziki ne bafuna sente kati gwe boy wensalirako city ne ganga bajja tula batugenda kujja lumu ngenda kukonako 5 soda nze nkulinze ate ngenda kulemerako 5 wange zo nyingira Kampala ngenda kugamba nti soda Jajja alabise okitegeera anti omanyi yalabikanga kimyanso okitegeera ayi tujajji bali abona bonna baneerinde kwanga yonna kulungi nina abazinyi nina abayimbi nina buli kimu 5 gwe gwa ku managing boy nze ndi mukamoli tanjo ane mu video ezimusirabikira muze ndi mukamoli nandi anti Kabutto gwenda baterobera mu Bugomasi yaliwa owa Gomesi wuyo jangu 5 buladi wafe tubuze ku jangu ona just stamina wano wenyini awali mukulu munne kyekiro lasta tewali papa soko guleo kachati bakulabe bulungi kyekiro tewali baba amanya nze bampita Santana Uganda gegakola sente ate gano getwatula mu nyimbe agekika makula nze okwawukanako ne bali bampita Tumwine Alex mwaba ina sente ze kwanga ye gwe simanyi a police has the right to kill and shoot you if you lead ate gwe oli comedian oli muyimbi oli muzinyi nze ndi comedian ate nga nendo ngonjisabulira ddala ndi mwakapera jeje oli DJ badde manyo nyimbo tuwemu olwatuuka noganze Jajja nja kwambala Gomasi ne nyambala Gomesi okwongera ku Jajja vibe Jajja olaba te omulenzi ono ngambadde Gomasi yanyuma yanyirira gwamagwe biki byofunye sofa mu TikTok byenfunyemu TikTok etwongeddeko ekitone kyeyongeddeko era n'abatulayikinga abatufollowing abatwongedde amaanyi lwakuba tuli wala nakiyombe ddala lwakuba munnange omuntu ow'enjawulo mu katundu ne woba bakola ki bakunoonya birooto kiggwe byolina gwe nga gwe ekirooto kye nnina nga nze njagala nkyankalanye Kampala oyimba ozina okuba byuma of course negomba omusajja gwe bayita Mariachi wamusangira akuweerawo Mariachi yewe akusangira abeera yeetegese era akuweerawo era nsobola okuwaamu kwata microphone abe omusajja wuuno kwata oba nkwanirize omukulu akutegeka oyagala kunyaniriza otuweka jjoko ogambye gwani Jajja togenda Jajja togenda genda okwata akabizi kakudde alese wano obwani osobola otuwaamu amanya gwani amanya Santana Uganda. Ladies and gentlemen, oli ku expo twaniriza omusajja wa kabi yazanya comedy ekasanda namuzanyirako mu lumbe lwa Nakirya aze atuweemu Santana Uganda, Demakomi Santana Uganda. Ntumira abali awo okumpi nga goliranye ayambadde bebikufaanana. Neneyongera okwaniriza bonna abaliranye awo nga ekyokunywa kyokutte kisingenga tojo yambadde bbeeyi. Nebyokunywa byonywa byennyini nokera ku macha n'ogula ntumirwa ekera ku macha ne weekolera naye ng'ekyokunywa kyokutte kifaanana omusaayi gw'olina munda kiba kyanjawulo nnyo. Neneyongera okutumirako kwabo bonna ng'omusaala gwe bakuwa ofuna 2,000 olunaku n'oli 4,000 n'osivingako 3,000. Awoleta afuna 2,000 n'olyako 4 na savingako 3.
tata bwotukoze wamama nejogera tu obugambo bwobusemba wefe tuve wano nesebo yo manange mwenna abatwagadde bana mwebale twagala baza soda simanche na kuwa papa okwestwa nove Kampala noja nolaba kulu yange nina abana bange wana abazinyi 5 abana balete mu kibuga badde nkusaba 5 wowe nango oliyo ngo ina oluyimba gwe oyina omukolo boy nina kulu ya amanyi mu kuzina kimanyi district Kasanda yesinga mwe bazinyi ba district boy yesinga gwe kyomanya Kabutto Nation Uganda yekyasinze mu district ye Kasanda mwe busabo mukama wange Maulana mwana weno nzalwa yeno yesebo wetano wange weno Maulana Rain sima Maulana Rain respect papa webale kutumbula bitone bye Kasanda 5 boy waffe nnyo muganda wange era mukwatagana mpola tatumuyina ko buzibe yankona kuna ngamba Kabutto kyekiganyi namugamba nti papa kyo kyamanyi ya byenkola abisima era byagala boy big up kitageera mpozi ngo ina kataleke kanenze njagala kwerekereza nti renti ndigge enfufu yange nzire mu kibuga Kampala nkulinde siddayo kuwuliza abala kulinda kola madensa busabi kulu yange yonna wakiri afadhali bajje ko wano maaso kale babalabeko kulu yange atisi buli mwatu bulire kumanya ge naye kyakola kye kiro last tutulako kwa jajja esebo kye kiro maje tewali mbwa 5 wange amanya bampita omwana soda ate bampita Brighton Wiz oli dance ndi muyimbi yonna ndi writer ndi muyimbi tuwe mwaka pera onyimba yo kuva butona va mufia ndabisabula bisasina naku wetemesipeya gotege maso Kabutto ne Jajja bakoze kapo ya man mwana takubye nnyo bagambe ndi mwakola abana mbayina 5 abana mbayina gwe ani akusikiriza okuba endongo ya abadde alien yoyo gwe singa okukyagalya ddala nenkuliro yimba lugafuro ya yasinga okinjagaza ne batinga style ye siji feeling better nenga yakuyimbira yanyimbira biroto kibyolina na kikyo yinzo okwebaza Kabutto mwe kyesinga mwebazaako kale tubade tukubanga amanya bitu byekyalo tubere nte wali no mwabala abamanya ne kala tuyambiko tussa ku mitimbagano ku medias ya kyesinga mwebazaako ekyo mulimo gwamanya gwa tukoledde Allah mudizeewo bana Uganda basuubize nti omuyimbi sebayimbi agenda fubutuke Kasanda nga yenze bakweteketeke ya man era boys mine nakumanya kyo mugenda tukolera mwe batano kubazo bayo bibitabo biri bikubye biti wawandika dda ya obulako studio zokka inene ngoma jimbali na wandikidde Kabutto byali akafulumya zina jitula mu sebo yayimba najimutulira mu ya Valentine mwana shegera ino ogenda roteka mu test Kabutto bajita Valentine by Kabutto Nation Uganda omugaga agambe gitukube ya gwe gulawo mutima wetegereze amaaso tekuli nangeregezo okegera nekyandibadde kyakabi nnyo natusulira mu akapera yeke nyini omusajja Kabutto mpo omulalo naleka mutitizi bampeyo omulala 5 wange salako onaleka mutitizi kyekiriwo last omulaba seba asoka kwetegeka kyekiriwo blaster wa listed nnyo kiki kalibe kati ntumila abali Kampala eyo jagala tubasaleko tubalage biwani tulye nefufe tujudde mu mayindo naye nga tujoba kuwa mwana ekye enfufu yabajjula amayindo ate gwe bakuyita bampita demandizo Uganda UG muyimbi original oyina oluyimba recording sina recording nenda recording okuba style ki njagala nkuwemu tukube kabiti konkubidde munanga kamvuze speed kale singa nali nkubwa nali badde nkasikira wiki luga laga migati kamanzo no Brighton Wiz Alpha program make it busy singa wali okuba kireza tokuba sikubwa nenga abana benina naye natera onatera okubwa kozi natera okubwa neka tokubwa kyabika nakubiddwa nesimanyi bulungi obona comedian kajiri wekiti negomba nyo musajja ayitibwa Maulana ne Rain basonga banyumya tulya nefufu etukuba ke tulinyira ku lugudo lufaanane n'engatto mwe abambadde zino engatto
Oba mwalonda bubi. Twalonda ono mwami omumanyi ayambala enkofira ngene yange. Bobi Wine. Ni ate afuga mula. Uliriza kye kituteseza kalabba. Ona kalimu ebyobufuzi mutadde. Jaja ofuzi dadi naye nga chema mino manya tujja. Kantumireko muyaye wange wawo tomanyize nkumanyi King Saha. Ngenda sala okakiripo kaliwe kati. Zakayo teyakola mbaga. Tugamba Zakayo tugamba anywenjaga. Manyi kayimba kazakayo. Onyumeta kayimba natugamba Zakayo simumanyi. Tonkubya. Bebe kuli avana gamba omuyimbi wako. Omuyimbi ki? Saha wamadadi woba okuba nange je ndigajja kunkuba naawe. Ate nga ntudde wamu naawe. Tugenda nyumira kana kayimba. Zakayo tewakola mbaga. Saliye yakola embaga. Zakayo siyesali kuba kati otwala subidi. Simanyi naye nga kyo kituufu kiri nti Sali ne Zakayo sibaawula ate waliwo kano ke yagamba Zakayo teyesimba kanve wano. Jajja jangu tusibula abalabi baffe. Jangu kaswita ati. Balipia. Apita Shibusta Uganda dancers. Oli muzinyi ndi dancers. Kasinga tubadde ne sound. Ya mbale solo kuwa. Tuwemu. Abo sobola mugoba. Munga fe tukulabula byawo. Kwali bana basebo ne banyaba abatulaba omuzinyi wuuyo ali mu Kabutto Nation agenda tuwamu ebyakabi nga fogwaffe gwa kulaba naye nkujjukiza banaffe aba Infotrust property consultants bano bekwateko ku nsonga ez'amataka okugula n'okutunda. Jajja masibula bakulaba bannage basibudde mbabongako nzija mu Kampala sawa yonna kiki osinga okwesunga e Kampala? Kyesinga okwesunga e Kampala abamanyi n'abatamanyi bandabe. E Kampala batera okwambala ku bumini obukomaana eno obupale. Tewali tebasembera wange. Olina oyingiza gomesi yitonda bati ndi mu gomesi nyirira. Waliwo enakulaba ng'oyambadde ebya red ne ngamba agenda kamooca agenda lwakitura. Olwo nno nga nkiriko. Jajja tukutadde. Amina mukama bakumire. Abo ono ejajja Kabutto versus Jajja TikTok account. Osobola ginonyako bakikuba batambule kyamazima batusanyusa so yongera okubafuluminga ate bingi bikijja gwabetaaze Kabutto yakusomedde namba yaabwe osobola bafuna nobako kyomuwadde kyonna kyoba oyagadde mukama batu. Export TV to the world.